Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale ne munnamagye Kapiteni Dennis Sola baleeteddwa ku kkooti enkulu mu Kampala mu bukuumi obw'ekitalo. Kkooti eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma olwaleero omusango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe lwe gubadde gulina okutandika okuwulirwa. Masakaluwa ngono yakulira bannamateeka b'abawawaabirwa atandise na kutegeeza kkooti ku ngeri gy'azaayisibwamu nga kw'otadde n'okumulengeza. Ono era aliko omusirikale gw'anokoddeyo atuuse n'okumulangira mbu akimanye nti ali mu Uganda so si Kenya. And I even complained later to her senior, Mr. Chebet, and informed them I will make a report to the court. We do not come here to be disrespected. We come here to do our duty as officers of the court. And this is not the first time we are making a complaint of undue hostility by officers manning the gate, but today it's specific on the police officer, a lady by the name of Asio. Ekyo bwe kiwedde bannamateeka b'abawawaabirwa ne balaga obwennyamivu ng'oludda oluwaabi bwe lutannaba kubawa bujulizi bwe bagenda kwesigamako mu musango guno. We gave the defense transcribed material of audios. We gave the prosecution served the defense transcribed material from audios and videos together with witness statements. We have 10 witness statements handwritten, not 10, 4 from the prosecution, and tens of pages, meaning 20, 30, 50 of transcript from audios or videos we are yet to receive copies of. So we wouldn't know whether those from whom those transcripts are. The state should stop delaying, procrastinating, deleting, and then come here and later in the public domain lambasting the defense team for their own claim of a snail death and lackadaisical approach. Wano oludda oluwaabi lusabye kkooti ebawa obudde basobole okuwa abawawaabirwa obujulizi bwe beetaaga. Today I believe there are 18 lawyers here, and so we are really trying to make sure we have copies for all of them, and this will be accompanied by the forensic report. My Lord, the prosecution is confident that if given a date by Tuesday next week, we would have served the defense. Omulamuzi Baguma alagidde oludda oluwaabi okuwaayo obujulizi bwe balina zigenda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja bano lwe bagenda okuddizibwa mu kkooti nga bannamateeka baabwe baabufuna dda olwo omusango gulambikibwe ddi lwe gunaatandika okuwulirwa. Then we come back here for final scheduling on the 12th March at 11. So let us do that and follow the court in elections. Elias Lukwago munnamateeka wa Besigye ne Lutale alaze okwennyamira nti okuva bano lwe baakwatibwa oludda oluwaabi lubadde mujangu onkwekule ekiziŋŋamizza omusango guno. Twebuuza sookera ddala obujulizi bakweka bwaki oba nga balina obutambi nga basobola n'obutwala ne babusaasaanya mu social media ne batandika obbuga baagaba buli wamu lwaki ffe balooya tebabutuwa. Ono alaze okutya olw'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye obwongera okusereba enkya n'eggulo. Mumulabye agenda ayongera okunafuwa, yegenda anafuwa, yeyongera okunafuwa, era tuzze tusaba beyiro emirungi mingi, kooti n'egaana okumuwa beyiro, naye tukyatakula amateeka na buli kimu okulaba nti tufuna orders eziyinza okubanga ziyambako ku mbeera y'obulamu. Besigye, Lutale ne munnamagye w'eggye lya UPDF Kapiteni Dennis Sola abamaze mu nkomye ebbanga erisoba mu mwaka omulamba nga balumirizibwa okuba n'omupango ogw'okwagala okumaamulako gavumenti ya kuno nga basinziira mu ggwanga lya Greece mu kibuga Geneva ekya Switzerland, e Nairobi mu Kenya ne mu Kampala wano mu ggwanga.
Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.